Godfather kulikayo mimida. Budde gambo kwa. Kwagaza ki mazima ddala. Godfather bakwagaza ki? Yensi metubeera. Seka kigozi ensonga eno nayo etulolera ku ggwe. Okwata ekisajja kyo n'okisiba nga kyonoona amakaago, bwe kimala okwonoona amakaago n'okitwala mu kkomera, bw'omala okitwala mu kkomera ne kivaayo ne kizuula nti ozitowa nnyo, kayindi kyo ne kinoonya ani ayinza gwenyinza okwebulizabulizaamu atabimanyiiko ate akitegeere. But some person told me nti okukwata kimazeewo omuntu akakasizza mbu simanyi ayonoonye million 7 okukwata 7 million. Someone yagamba nti okunkwata kimazeeko 7 million era ajja kuntwala mpaka Luzira oba Kitalya newe kunaaba kutunda nnyumba ajja kugitunda antwale mpaka Kitalya. So nze ebimu mbiwulira naye sibiwa nnyo time. So I contacted Godfather alina enamba gy'akozesa ku social media. So nemubuulira ebizibu byange, and during that time I was also ready to travel to come to Uganda. So last year November I came to Uganda. I met him face to face. Nampitira mu mataka n'atunda. Nenge kyali kitutute e Uganda nali ne mukwano gwange Omujamaica nga yeetaaga buyambi in spiritual way. Kati ne mukwasa mukwano gwange namusabira like the way spiritual people pray for other people who are in need. Nenga at the end of the day it didn't work out. We ended up coming back with the same problem. So I gained confidence in him because we spent three weeks with him and he was always with us. Kati nembera neyo confidence nengamba waba atunda mataka ate n'ekipande nakirabye mu office ye nti kale kamuguleko ettaka. Yes. Kati nampeereza contacts ze, how to make payments, nandagane ettaka nga liri e Karagi yali on the land on itself n'agamba we wano. Yagamba bawo baneighbors abali ku ttaka kasita ninyawo n'ekigere kyange bwenti bayite police. Kati neighbor nankubira essimu n'angamba great Godfather atugambye kasita onajja wano ogwokubiri nti ojja kulambuula ettaka tukuyitire police bakukwate bakusibe. Baali bambuzaabuza kati Godfather we nasasula essente z'ettaka ne ziggwayo. Waliwo sente ze yakwata n'agamba because he has been supervising on my project at Gayaza. N'akwatayo millions nnya n'agamba kati nze neesasudde zino zange kati kwate millions endala ennya ozwe nannyini w'ettaka. N'engamba how come you told me to pay the land? I finished paying the land. And bankuba kiyobo omanyiira bankuba kiyobo ovuma ate oli mu kusaba invitation. Ne mubeera nga invitation obadde ogisaba mugandawo obadde ogisaba kojjaawo oba obadde ogulangule naye njagala omanyi oyo gwe waweereza voice note eno ng'omusaba invitation agamba wali omukwana mukazi nze balimpeereza saagala olowooza Godfather nti nze ndi angel. I'm not a spiritualist nga gwe. N'anoonyereza paka lwafuna edimizaya abeere Sweden n'amuwa voice notes zo ng'omwegayirira ku invitation. Kitegeeza si mukwano gwo yakwetamwa kuba omuntu nga mukwano gwo tasobola kufulumya byama byo. Godfather olabye abantu gwe wasaba invitation nga naye enkuba kyeyo ate nga wagamba bankuba kyeyo bagwago tebategeera bonna baavu gwategeera gwe mugagga spiritualist. Ekitundutundu kyabbi kino kyewadde emirembe ku nsi kuno. Kyonna bakitaddeko empingu kitunula ng'ekiwuubaalo mbu spiritualist.
naye gwe ekisiraani kyolina n'eryenvuli kujjamu erinnya. Kano akaseera nga ndi mu ddwaliro obadde otandise okufera abantu nga woolina amayembe, nga wookolima ne batakolima, nga woologa ne bataloga, era gwe yantuusa ku kino mala kwetondera. N'obulwadde obunuma tolina kyobumanyiiko, weeteeka mu bizibu. Spiritualist, obufere bwa kikendeeza obufere. Abakazi abalina ssente. Teriyo omukazi asobola kuwasa Godfather n'amujja ku lujja. Godfather n'agenda mu Amerika nga Keizi. Abannayuganda abali ebweru temusobola kwekolamu mulimu ne mutujjira Godfather wano. Netumanya nti Godfather naye afumbiddwa. Tumusindike Sauda eriyo Kadama ayinamu ku ssente atuwasize Godfather ono. Put up your hand. Dola omutwalo gumu atwala Godfather aliwa. Dola omutwalo gumu wanika omukono tulabe. Anafumbirwa Godfather dola emitwalo 2. Tewali sente tuzisale. Dola 2,000. Nana abuzeeyo tumubaweere ku bwerere Godfather